Tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeeza ak'olunaku olwaleero bw'obanga oli mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga erya Rwanda n'amawanga agamu agakola omukago ogwa East Africa. Obudde bwa kawungeezi so nga ate tukimanyi nti waliwo kumwe abatugoberera obudde nga gye muli bwa njawulo. Yinza okuba twogerera mu budde bwa kumakya kyemanyi kati ambasada gy'agenda ali mu kweteekateeka agenda kusinza mutonzi ewaabwe bwakakya ayinza okuba ali ku kikopo kya kakaawa simanyi oba kaawa amufuna mu Amerika gyali eyo ne bw'aba amutuukako kyemanyi kati alitegeka kakopo ka kaawa ate agenda asinza omutonzi. Ali mu ggwanga erya Japan bo baayise namudda mu lwe tuli mu luno olunaku beeyongeddeyo dda mu luddako balina mu ttuntu oba oli awo so nga ate abalala buwungedde bagenda kwebaka ne mwenna yonna gye musinziira okubanga mutulaba ate nga muwuliriza programu eno eyanze nga bwe ndaba mwebale kubanga gye muli ku Impact FM tutalaze eggwanga lino era mu bitundu eby'embaale otufuna ku 103.7 so nga ate Jinja 107.6 mu Kampala ekibuga ekikulu eky'eggwanga 98.4 so nga ate n'ekibuga ekya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eky'e Masaka 101.5 n'okwetooloola ensi yonna ku www.imc.ug ne ku Doxa app oba tufuna bulungi nnyo. Doxa TV yo mu East Africa oba tufuna bulungi kuba tetuli mu Uganda wano wokka waliwo abatugoberera tufuna nnyo obubaka nga buva mu ggwanga naddala erya Tanzania eggwanga erya Kenya era munsabire nazzeeyo okusoma ndi kuyiga Luswayiri nja kujja no program ndowooza nze ne Zisa Busolo ne chairman ndowooza mulumba simanyi Oluswayiri we yalukomya naye tugenda kuluyiga lwampaka tukole program mu Luswayiri wano nani namani mimi kale tujja kugikola mu Luswayiri ndowooza ejja kuba nze nga bwe ndaba special naye nga mwenna tubaaniriza mwebale kubanga mulaba Doxa TV nga mulaba Dream TV. Tubakulisaayo ababadde mu masinzizo ag'enjawulo abasaalira Allah ku Lwokutaano kyenjogedde kituufu mwasaala oba mwasaalira mwasaala Juma ku Lwomukaaga nammwe ku Sabbiiti nammwe mukulikeeyo nammwe abasinziza olunaku olwaleero olunaku olusooka mu wiiki eno gye tutandise. Bwetyo tugenda okutambula tukyayogera ku bukulembeze n'ebyobufuzi nga bwe biri mu ddiini oba enzikiriza ne mu ggwanga bannaddiini obukulembe balina kukomawa naddala eri mu byobufuzi balina kwogera kukomawa. Waliwo eyansindikidde obaka bakulu bano bendi nabo banange bonna bateredde Mulumba waali Makolo omusamize naye atuuse yeeyita Senkulumandwa naye etasobola na kutuuka wano mu studio etyawo n'olujja lwennyini olwa Victoria etyawo Mandwa kyeyo ate ono amumanyi Kulannamuka tamumanyi ono kati Mandwa teyasobola kulaba tibagenda kuwa obutwa naye ye teyamuloosa nti so kyogamba nti yanyooma mukama we yanyooma Lobowa Emmandwa ye yaloosa omusiraamu so Emmandwa ziroosa abasiraamu nze siroota siroota tesikiririza mu birooto nze neewuunyiza Emmandwa eroosa abasiraamu kale teredde Makolo yeeyita Senkulumandwa Zisa Busolo waali Emmandwa tezamulooseza koolo
ade kanyanjule owejjokolera musajja mukatuliki yateredde dda Sonko Charles so nga ate ne Haji Twaha Lubowa naye waali bulungi nnyo awamu n'omulangira Kaaya chairman wa program amaani ateekeddwa kubanga obululu bukyamukutte jjukira nti sibe basembayo okulondebwa nga ku Lwokusatu olwa wiiki eno abakansala ab'okugombolola eyokusatu LC3 saako ne chairman yennyini wa LC3 betugenda okubanga tulonda era munzikirize mpiseewo eddoboozi lyange lino mugende mulonde kubanga abo bo babakwatirako ddala chairman LC3 kimpozi nga tafaayo naye bw'abanga afaayo abantu batwala mu ggombolola ababamanyi abasobola n'okulinnyawo ekigere LC5 ayinza okuba kati nga bw'oba gwe chairman LC5 wa Kiso district kati mwami kyeyune era sisuubira nti alituukako n'ewaffe kuba bazze bakulembera naye nga olw'okuba district nnene ne batafuna mu Kiso ogwo naye ono w'eggombolola eyokusatu oyo tusuubira nti asobola okubatuukako ne kansala oyo gwogenda okulonda agenda okiika ku ggombolola LC3 aba asobola okutuukako kale nno mugende mu balonde bingi ebibaddewo abammwe mukyali disappointed mukyawulira obulumi mukyasibya emitaafu si birungi gwe wayagala waliwo gwe nalabye yatadde amagulu mu waya z'amasannyalaze ng'agamba sivaawo wano paka nga mulangiridde nze bambi obulumi nga bungi tukimanyi naye ku Lwokusatu kakasa nti ogenda olonde kale nga bwe kintu tuteredde tuli mu kwogera tugenda kuma lwaleero mugenda kuba essimu buuze ekibuuzo omwezi ogwo ogwedde n'eguno gwe tutandise tubadde tuwogera ku bukulembeze saako n'ebyobufuzi nga tugaa nti abakulembeze b'enzikiriza oba ab'eddiini ne munnabyabufuzi ani akira ku munne ani ali waggulu wa munne ani alina okutowa oda omulala n'awuliriza tuze bye twogerako nga tusomesa kati twale tuba mukisa kubuuza bibuuzo olunaku olwaleero lulwo ogenda kubanga naawe obuuza ebibuuzo bano bagenda kumaliriza ate bwe tumala ntaamasimu n'olwekyo nkyogedde bukyali weeteeketeeke ekibuuzo kyo kyonna bakiddemu bano bonna basomesezza bayigiriza kati nza okuba nga lweyayigiriza ng'olina kyoyagala okumanya mu buufu obwo totubuuza ate ejjana gyeri simanye eggulu liritya asibye tuliko ebyo tujja bisanga mu maaso eyo for now twagala okuba essimu oba osindika emessage ku namba eyo eri wansi ng'obuuza ekibuuzo ekyekuusiza ku mulamwa bwe tuzze tuwogerako okuva omwaka lwe gwatandika mpaka wano we tuli kuba osande ejja tugenda tandika kintu kirala abakulembeze ab'eddiini ne bannabyabufuzi oba n'ebyobufuzi ogwo tuguggala lunaku lwaleero so kakasa nti ekyo kikola bakama bange abatuleeta wano mu mpeeyo eddakiika mugimpole mbeegayiridde bapanelist bendinamu olwaleero abatuleeta wano buli lwa Sunday aba Victory Christian Center mu Ndeeba bantegeezezza nkutegeeze nti guno omwezi bonga Victory Christian Center mu Ndeeba bagutwala okuba nti mwezi gwa mukwano mwezi gwa mapenzi gwa mahaba mahaba aha nawoli okay okwagala tekuliko ddiini ati akyo tujja kiraba maaso zisa busolo leero ngondi bubi ndeka mpisewo ebintu bya bakama baffe kale mwezi gwa mukwano mwezi gwa mapenzi eneyitibwa agape math kitegeeza ki okuva olwaleero mpaka nga 13 ennaku zino zonna ezo zammwe kugenda ku Victory Christian Center mu Ndeeba abalina obuzibu n'omukwano abalina obuzibu n'emikwano abafumbo ku mirimu gye mukolera omusumba gy'osasula dda akinyonnyodde bulungi nnyo era kigenda kukakyongera okunnyonnyolwa kubanga enkya omutumwa wa Kristo yagenda okubeera mu lancha okuva ssaawa 6:30 mpaka ssaawa 8 agenda kwongera okusomesa wiiki eyo yonna mpaka mu overnight ku lunaku olwokutaano naye zino ennaku 13 ezisooka zigenda kubeera zammwe kugenda ku Victory Center mu Ndeeba oba yonna gy'oli okusabira obufumbo bw'okusabira amaka go okusabira omwami wo mukyala wo abaana bo bwe bityo mu zinaku 13 nga 14 ebeere dina couples dina abafumbo ababiri nga mwafumbiriganwa
mu mitwalo 2 gye gyateekeddwawo mujje mulye ku kimere mulyeko mwenna muteme ku dansi mwenna luli omutume yatema dansi ne maama Zisa Busolo n'awunga n'agamba nga kadansi kalungi ako so kati bye bibeera mu dine yebeera y'abafumbo makoloto gwe wasigaza mukazi wa muganda wo simanyi ne tebabakkiriza temunagenda mu Bukatuliki kubagatta agenda mwangeri tano yagamba gyayagala gyalaga mu Protestant agendayo mu Bakatuliki agendayo kale nga 21 mwe kati nga producer wange tanaba kufuna mubeezi akyali singo namwe olwamwe lwa 21 ejja kuba meet up Zisa Busolo naawe Zisa Busolo yagala ebirungi anyway kati nga ba producer bange meet up yammwe 21 February 28 lwe lunaku olusembayo mu guno omwezi ejja kubeera ate mass wedding era embaga zino zigenda kukolebwa ku Doxa Grounds ng'obutu bwa Kristo bwakirambuludde kitegeeza ekifo kigazi bulungi nnyo tosobola gamba nti ate nze nja kusigalira abantu bonna ayita bajje ba witnessinge bajja kubanga we bali so bwe guto omwezi ogenda okutambula era tujja kwanga tukutegeeza mulimu gwange nze Mulanzi kwali erinnya lyange nze ndi mulimu gwennyini Mukama gwe yantegekera okukola nja kujja nange nga erinnya lyange bwe liri tiyenze Mulanzi okay Zisa Busolo ekibuuzo twagala omalirize eddakiika zozimanyi era ozirina ozze nga weetegeka tusobole okufuna abantu bakuba amasimu gwalidde empango olwaleero otandike program buli mukulembeze ava eri Katonda kyekibuuzo ekisooka bw'aba nga tava eri Katonda olabira ku ky'omukulembeze ava eri sitaani zindalo gugu A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahi arrahmani arrahim Bannanga abasiraamu mwenna mbagaliza shahru Ramadhan ekubye kodi kale Katonda atuwa obulamu obututusaayo mu shahru Ramadhan Katonda ennaku zanaasoozesa okuzisiiba tuzisiibeko kubanga tuba emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe gigondera Mukama Katonda waffe eyatutonda kale bannange abandaba mukwano gwange yazze wange Daudi ninkubatakibira Daudi onana wakoze bulungi okujja wange ne taata ne mama kubasanyuse namwe nabe nakola bannange ne gyenva kakati busundu eyo mu duwa zange banna namwe Katonda bire ne duwa za fazanukula bannange ekintu ky'obufuzi kulili nabagamba mu Bayibuli era madde nsaba bwe nabanga kaya ajja kubikula nga Katonda akkiriza omuntu agenda ali ensi eno era afuga ensi eno kakati okufuga ensi eno n'okulya ensi eno tiyatulaga nti wa sitaane omufuzi taba wa sitaane okufuga kuva mu kamwa ka Katonda kennyini nti mugende mufuge ensi eno mulye ensi eno ekyo kawa yajja kubikula Bayibuli akisomera bulungi abawuliriza naye kakati ekintu ekiyitibwa mustatiro ekyekwese mu lwalo bakiyita mustatiro ekintu ekiri mu kufuga kakati tekijja kufaanagana na kya Katonda kyate kyatugamba tugende tufuge ensi eno tulye ensi eno tufuge kakati ekintu ekyajja ate katugambe nabe yajja mu kufuga kw'ensi eno wansi w'enjuba eri mustatiro ekyekwese olumbe lw'obufuzi bw'amatwale olumbe lw'obufuzi bw'amatwale ekizemu emirundi ebiri twali nga owa DP ng'ayiseemu naye olumbe lw'obufuzi bw'amatwale bwe lwajja owa DP n'aba ng'agudde olumbe ani yaluleeta b'amatwale abamatwale ani yabatonda abamatwale abo bo bajja ffe twajja salaamu aleikum abalala bajja Mukama ffe ebazibwe abalala bajja na kuba kaki kabonero abasajja abasoga balina oluyimba lubayimba nga DP egudde ne bagamba muna owa DP talifuga owa DP talifuga muna owa DP talifuga kubanga muki
eggwanga lino siri abafuzi bambatwale bannyini diini ey'ekikristo kyagenda mu maaso ndeka kaakati mustatiri ekyekwese kaakati nawano Idi Amini sibalina kumanya oba yayita busi mumukwesese omusiraamu allah gwali mukwesese katonda twebuza mu katonda naffe abasiraamu twalya ku mpanga naye kaakati paatiri mwana ne mwoyo omutuukirivu omusalaba okati okulya eddiini okufuga wano yadde akabulungu okalidde yadde tokalidde mustatiri ekyekwese muli ekintu mustatiri bannange senga kiggwawo simanyi mufuzi anaafuga nga taliimu mustatiri kubanga kyekisemba kyenalabye kaakati kigamba nti kaakati obufuzi ti abalokole babwagala nnyo era babwagira kubanga Amini yagoba kati kasita ono yaleeta obufuzi obwa balokole kubanga eddiini yabalokole eddawo kaakati awo mustatiri yekoza bubi kaakati ekisembayo Obote yagamba banne mukwatenda ebintu ebyafaayo edda kubanga tuyiga okuviira mu byafaayo Obote yagenda n'agamba mulowooza ti akalulu ke kandeeta mu buyinza UPC yajagawanye naye nga teyalangirirwa nti awangudde yalangirira nti akoze eki awangulidde ddala era n'embuutu nezivuga neserumbete nezikuba naye yagamba mulowooza okaluke kandeeta mu buyinza UPC yajagawanye kaakati olwamu sitaati eno wakuba nti kaakati wano omusiraamu tagenda kuddayo kufuga wano ate nekira kati n'omukatuliki kaakati omukatuliki okufuga wano nga omunakaniwo jjajjaawe si Mungereza kati bwabanga tafuze ndowooza musamize yanaafuga omusamize bwanaafuga wano kubanga bajjajjaawe wonna gye bali nga bajjajjaafu abavudde eri ebunaayira nga bamaze okugenda bano bajjajjaafu nabo ne bagamba nti Beni Gulu kati ye pulezidenti w'eggwanga. So gw'ogamba nti buli mukulembeze kasabamu akeekwesa akakati wuliriza gw'ogamba nti buli mukulembeze ava eri Katonda teri ava eri Sitaani teri ava eri Sitaani. Abakulembeze bonna abakulembera obusiraamu bava eri Allah. Obukulembeze era buva eri Katonda ng'amaze okutuma bannabbi. So bonna kireete wano mu Uganda. Obusiraamu mu Uganda bulina obukulembeze. Obusiraamu mu Uganda bulina obukulembeze. Okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi n'ababaka n'abatume bwe bukulembeze bwe tutambuliramu. Ani akulembera obusiraamu mu Uganda? Ani akulembera obusiraamu mu Uganda? Ani abakulembera? Kakati wano tulina nga bwe tugamba kukaya nakaya nenkaya nezo tofa yudamu kibuzo nga bwe kweka cyanya akulembera obusiraamu mu Uganda. Jjajja w'obusiraamu entandikwa y'obusiraamu jjajja ffe ekibuli bwe bagamba leeta omukulembeze w'obusiraamu oyogera ani? Kakati bwe ngamba bonna mbagamba Supreme Mufti nenja kumubajje olidde kakati ne mubajje naye alimuka mu statiru akekwese akantu amu statiru kumuki abawala bonna abasiraamu namukwata. So bwogati mubajje yava eri Allah oba eri Sitaani kakati bwabanga zze okulembera obusiraamu mu Uganda musiraamu alimu obusiraamu ate ka mu statiru kakwota ke kamulumba ewejjokolera nzinda lubagu kumpeere buli mukulembeze ava eri Katonda oba? Ekibuuzo ekyo kigazi nyinza obutakiddamu nga bw'oyagala naye nja kukiddamu nga nze lwendaba. Nzikiriza nyandize ku mukwano gwange bamuyita mukyala wa Kiku ekitagowaawo mukyala mulokole naye anyumirwa nnyo puroguramu eno abalokole mwenna abatumirako. Mukyala wa Kiku omulokole nkutumiddeko balina omulimu gw'okuzimba kulamusiza. Bwe tutunuulira obukulembeze Katonda yatonda omuntu n'amuwa okwesalirawo ate nga Katonda ye mukulembeze wa byonna. Naye Katonda mu bukulembeze bwe yafuna mube yali akulembera n'amuwaŋŋamako n'amuwakanya oyo gwe tuyita omukembe.
omukemi setaani oba omulabe we. Kakati mu ngeri eyo kyobulaba yakola ebintu byonna nga birungi, ne malayika yamukola nga wakitangaala, yali mulungi, naye bwe yafuuka omulabe we netumuyita malayika w'ekizikiza. Olw'ensonga eyo abakulembeze bonna bava eri Katonda, babeera balungi, naye omulabe wa Katonda setaani abayingiramu ne baweereza setaani. Abayingiramu nga batudde mu ntebe oba wonna abayingiramu omulabe wa Katonda. Wa Katonda kasita okugeza tulaba Sawulo Mukama yamulonda akulembere. Mu kitabo kya Samwiri eyo tulaba Sawulo Mukama yamulonda akulembere, naye nga Mukama agamba nti Samwiri, abantu abo tebaganye gwe, baganye nze, kubanga bagala naffe twakulonderanga abantu abala kabaka mukulembeze. Kyokka Mukama n'aganya Sawulo n'abeera omukulembeze waabwe, naye n'agamba ajja kutwala abantu bamwe abanyageko bino, abafuga obumbula, nti ye kibeere bwe kityo. Sawulo n'atuuka ekiseera n'abikola. Kyokka ate era Mukama waliwo kye bayita permissive will, okwagala Katonda ne kubeerawo. Sawulo bw'atuuka nga yadde baali bamugaana, n'atuma ono omulanzi nti omuntu ono bwe baba bagenze mu lutalo tebakwata ku ebintu byonna babisaanyeewo. Naye olw'okwagala okwekulumbaza kabaka n'alekawo saddaaka ez'okusalirako, tinalabye nga abantu tebagira nenteekako saddaaka, n'agamba sagambye abantu basaanyizibwewo bonna, n'amugamba nti obukulembeze mbukoze eki, mbukutyeko, n'amuboola. Naye ekyaddako kyali kiki? Yabeerawo ebbanga lyonna omwoyo omubi gwajjanga ne gumulumba, era ogwo omwoyo ne gumuleetera obusungu. Era lumu yakasuka effumu b'emirundi 3, n'akakanka fumite kano akamukubiranga ennanga aveeko ki emuzimu omubi, akaka fumite kano nkwase n'ekisenge. Kati omuntu bw'abeera ng'ayingiddemu omwoyo ogwo omubi atandika obutemu, abeera wankwe. So nga ate nolaba nti Mukama yali amuganyiza nti tebaganye nze, kale kwa bakole ki? Betolebende omukulembeze oyo. Kati omukulembeze oyo bw'ayingiramu omulabe ng'oyo Sawulo bw'ayingiramu omwoyo omubi, atandika obutemu. Ka Dawudi yali akasajja katu akafumita, ankafumite soka ekamugobako setaani. Kati abakulembeze bonna bw'olaba nga bakola enkwe, amazima nga gabula nga batemula, naddala bw'olaba obutemu obusinga butandise okulabika, oyo omukulembeze aba aweereza setaani. Aba yava eri Katonda, naye ng'aweereza setaani, kubanga Katonda ayagala okole mazima, Katonda ayagala okole bwenkanya, Katonda ayagala okole bwerufu. Tulaba Dawudi yennyini bwe yakwata muka Uliya, ali n'akusala amagezi n'agamba ati kamutte, n'amusindikira omulanzi, owange mu kibuga kyo muno mulimu omusajja alina buteebwe bwo, n'amuyita munna nagati mubwakabaka bwange yasana kufa, n'amugamba nti yeggwe. Kakali bwe yagati gunsinze okusobya ku Katonda, ye kati nkole ntya? Okiraba kati mu ngeri eyo omulabe omukemi yamuyingiramu obwegombi obwo omululu. Kati omululu gw'ebintu, omululu gw'essente, omululu gw'obufuzi, enkwe, obukumpanya obutali bwerufu bye byaleeta ekyo. So mu ngeri eyo tulaba nti munnabyabufuzi bw'abeera ng'afaana bw'atyo aba wankwe, bw'abeera mukulembeze nga wa ddiini abeera mukuusa, ayinza okwambala ekyambalo nga kirisimaati ne musalaba nga gwewuuba, naye nga ebimuvaamu birina amavuunya nga si byerufu ng'Abafalisaayo bwe baabeeranga. Yesu yabagambanga nti abasajja abo bye boogera mu bikole naye temuyisanga bakola. Kati ebikolwa ebyokungulu, nze nkutte ekitabo kino ekya Bayibuli oba constitution eno nga constitution wagisokolamu dda amaaso n'ennyindo n'ebiziyiza, oba olimba oba mukuusa, kobeere ng'oli munnaddiini ng'okutte Bayibuli naye ng'olayira nga byekugamba okukola obwerufu, okukola amazima, okukola obwenkanya, oba oweereza setaani. Mukama bambeera omukisa. Kale Makolo zindalo gugo mulabisizaako nnyo mwenna abali abalina pulogulaamu yaffe era abagyejumbira naddala abantu b'erusaze mwenna
n'abantu b'ekiteegombwa gye nzaalibwa famire ya muzeyi makolo nayo ngitubuuzizaako mwenna ekiteegombwa abo kaakati ekibuuzo kyo wakitegedde ekibuuzo nakitegedde kubanga nenali twakirimu nedda kino kibuuza buli mukulembeze oba munnabyabufuzi ava eri katonda oba sitaani tetwakiriiko ekyo olimbi kaakati anti katonda bwe yalinga atonda ensi eno yagitondamu ebintu ebi bibiri n'agitonderamu bamalayika amalungi n'abamalayika abaki ababi kakati omukulembeze bwajja ng'ajjidde ku mulamwa gwa malayika ennungi oba bagejjaffe abalungi oba emizimu emirungi aba wa katonda naye omukulembeze bwajja ng'akulembeddwa malayika embi entemu enzibi kubanga oyo aba n'ebintu ebi aba obutakkuta nga ne bwomuwa eki kyonna abalala bakulembedde emyaka 50 tuulira juzi wa Kameruni takyasobola nakolaki takyasobola nakuzibirira bwati nazituka naye aga majaliko kwegamba ogwo omululu ogw'obutakkuta banyo ne bakolerera omusolo myaka 50 nga bakolerera ate n'ojjamu omululu kubanga ogwo omululu gutandika n'okutta abazzukulu bo kubanga abawadde ozaala abaana nfuna n'abazzukulu ate n'abazzukulu nzaalaka nabo okubatta otandika okubasiba abazzukulu bo wabadde wenyumirizaamu ate abazzukulu bange kati ngaowa Kameruni yafuza abaana n'abazzukulu naye kati abamalidde makomera abalala basibe abalala basi kubanga bagezaako okumuwakanya okugamba sitaani alina nnyo omululu ogwo gw'obutakkusa muntu sitaani ayawukana n'obusamize nnyo nnyo atya sitaani sigwe omwoyo gw'obusamize obusamize nzikirizanga eddiini era bwezandibadde gyobotwaliramu kubanga obusamize mwabawade nga mubusize n'enziro tibasaddaaka abaana era maama batemu nnyo twagenza okukizuula nga omulembe guno gwajjemu abatunda ensigo gwajjemu abatunda ebibumba gwajibbe nga basaddaaka abaana berimbise mu busamize dokita yali lugalaawo nasaddaaka nga si dokita mubusumi nga si dokita bana abasamize nasaddaaka akaana kirukana nga bamukutte n'ebibumba abitwala ebyakaana bajja berimbise mu busamize naye nga balina ekikosi kyabwe ekitunda ensigo kakati bulikyo nekibeerawo kati fe abasamize bafe twakula nga tulya ndiga amakolo nga tulya ennyama ya mbuzi nga tusaddaaka baana okumanya tusaddaaka nambwa kubafe tusaddaaka kintu kitutagenda kulya musaddaaka kimugenda kulya embuzi nga tugyokya tugisa kuguwe nga tugirya endiga nga tugirya ente nga tugisala nga tugirya tusaddaaka kintu kitali kyakulya n'olwekyo tamala emirundi namwebaza nnyo bwe naye ku tivi n'agamba abanange abatunda emitima mbalabye abatunda ensigo mbalabye nabishikuwenga musite nga tuwonyeza era tamala emirundi nali simwagala olwalujjako ekiku ekyo nange nebweyafaanana nakwata nekutema negamba ye nga tufiiriddwa omwogezi w'amazima kwegamba sitaani afutubbala ku muntu omuntu yajjanga mulungi oyo Museveni nga twamwagala nga twakuba nduulu twakuba enduulu twamala emyaka 5 egyasooka nga buli muntu abwegala ku Museveni banange omusajja twamwagala kati mwamukyawa
Okay, mukujja yajjanga nga Katonda yamulese olwamala kyekyabaawo gwe nga bwolaba totulabisa ffenna gwe nga bwolaba yajjanga Katonda era abantu tebamwagala emyaka egyasooka egy'ekumi n'agenda nakola ne constitution yennyini n'ajja kola constitution yennyini n'amala n'agamba ne baligamba temugamba tetugenda mu bya bibiina tubeerenga bulagamba ti tulina okugenda mu bibiina ate ye kennyini ne bateekawo omuti n'ennyumba ne beevuganya bokka kana nga bagende mu bibiina ate kati n'ebibiina debitakyabyanala ate beyeeterawo constitution yennyini Katonda ate Katonda manyi bakatonda bameka gwe gwomanyi yaani oyina omunnyonnyola Katonda yennyini yakuteeka mu bitu wanyoko yennyini aba yaani agamba taatawo n'akuwa amaanyi n'afuna amaanyi soko linde makolo Katonda oyo ye yatonda n'emmandwa Katonda yatonda n'emmandwa mulimu ensajja n'enkazi Katonda yatonda emmandwa Katonda n'atonda emmandwa ennungi n'emmandwa embi katunyawa emmandwa yirwanyi abana bakisinza n'okukisinza era kati bogere walume gye bangi bagenzi okwegayirira walume naye nga walume mulungi kati bali bakuma muliro bakuba mbuutu ewalume ttaano abantu gyebali kakati gwe bw'osanga oyasama emamalo yawalume ttaano nemu ebirungi oyagitina birungi nnyo gwetunyizaako ababeera eyitwala oyakaaba kakati tumaliriza nga ŋŋamba nti Katonda ayita abakulembeze nga balungi naye emyoyo emibi egimayingiramu obutakkuta ne bubayingiramu abawozi b'obunyama ne babayingirako so kati kyemugezaako mwabaakogera kyemugezaako okuŋŋamba nti Katonda munafu nnyo okukkiriza emyoyo emibi okuyingira mu bakulembeze be abalungi be yatonda nedda Katonda weyerekera omusota gubuzebuze wali sitaani anti nange kyeŋŋamba ekyo nga munafu nnyo Katonda nalowooza kati omulaba naye omunafu kubanga yaleka waliwo omuti n'agamba omuntu olya ku muti guno ate laba bwaddira omusuta ne gumukkiriza nate ne gumusinza amaanyi ne gugenda ku muntu egamba tiziya wamu akulimba oli okitegedde kibagalaba oli akulimba naawe kirige kirimu obulungi okitegedde awo abakazi nayolesezaawo obunafu awo Katonda yayolesezaawo obunafu Haji omuzindalo ogule wuwo Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam balamusizaako mwenna mukulu Jackson nkulamusizaako ssebo yaabo mu Boston Sebo ebigambo mbiwulidde naye nze buli kiseera njawukana ne bannange olw'ensonga ti Katonda yampa ekirabo ky'okumutegeera gwe kyova omwoge nakwa n'ekirabo ky'omwogerera muntu yenna nakyogera ne bululi ne bw'oba ogenda kufuna obukulembeze bw'abantu abasatu mugenda kubba Katonda yalonda omukulembeze era Katonda yakozesa omufuzi oba akoze birungi oba akoze bibi lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bwe munaasobya Katonda ajja bawa abafuzi ababi babafube bubi akumukawuli abantu nga be basobeza empeera yaabwe Allah kubawa babi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba temusabiranga omufuzi obubi kubanga Katonda bw'aba azikiriza omufuzi oyo
atwaliramu nammwe abamusabidde obubi tagwa yekka abantu ekyo basaana bakiyige oba omufuzi afuga bubi twegayirira Allah jayi mukama katonda tukyusizeemu naye muyinza okusaba nga mulowooza nti awono yabafuga obubi ate katonda n'aleeta waasi oba lwakuba biri byali bigambo bya Muhammad si bya Allah mu Quran. Nze soogerangayo wano byange okujjako ebya Allah n'ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nti abantu bayinza ogamba nti ekiri kya Muhammad yali ndowooza ye ffe katumusabire ono aveewo afe. Bwe babinzijjako nga nfuluma kubanga ebyange sibirina ebyogera ku nsonga ezo. Katonda atuwa abafuzi kambawo ekyokulabirako ekyedda. Katonda yalonda Falaawo ate n'atumayo Musa. Musa n'ayogera Katonda byamutumye, Katonda n'akakanyaza omutima gwa Falaawo. Katonda n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atakkiriza. Kati tomulaba nti ekyo Katonda yaba akikoze. Ye yennyini yasindisa omubaka gende wa Falaawo omugambe bwoti naye mmanyi era tajja kukkiriza era namukakanyaza omutima. Katonda asobola okukyusa omufuzi mu kiro kimu nga tamugjeewo omufuzi n'akyuka byabadde akola ne biba birungi. Lwaki? Olwa hadithi ya Nabbi Muhammad gye nasoose okuleeta nti abantu beeyisizza bulungi, Katonda n'alagira omufuzi ono n'akyusa. Ekyokulabirako ekirala, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yatutegeeza nti kandeke ekyo njogere ekya Seeka kye yatusomesezza. Seeka kyenne yatusomesezza nti e Makka tebalonda. Nze naliyoko era kye basooka okulabula, tolonda kintu kyonna. Kati omusajja okulonda piikingi, okulonda erecting oba casting. Okulonda piikingi. Okay. Olabye sente z'omuntu zimuguddeko, olabye essaawa, olabye kitolonda. Tokijjaawo si kikyo. Tolonda. Ate toleeta lugezigezi mba ate ani asudde. Neziba $10 ng'oziraba bw'oti. Otambula mutambuzi mukungujja. Kati waliwo omugagga omu mu kibuga muno Seeka atunyumiza. Yagenda e Makka agenda okufuna ewuzi wali we bafuniramu mu katoyireti n'asangawo essimu smart. Tewali nanyiniyo. Aga nti asikaali wange tamaze. Mufundidde essimu evudde na Makka eriko emikisa mingi. Nga tagitwala agikubye baguyita mukanda ayitadde mu mukandala gwe. Naye teebereza akomyewo olunaku lwe bamunona ku kisaawe, abantu bonna bangi nnyo bali awo bazze omukulisaayo. Mu kiro nga beebase ababbi ne bajja ne babba ebintu byonna Haji bye yavudde nabyo e Makka. Essimu ne bagijjamu ne bagireka awo. Abo baali babbi ba Allah. Allah yabasindika batwale ebirala byonna. Byonna ne balekawo essimu gye yajja e Makka. Twala Haji bye yava nabyo e Makka. Agamba babba essimu ezimu 30 ze yali akoze agulidde abantu be engoye biki. Naye abantu bonna abaali awo abaali bazze okwaniza Haji tewali yamanyi. Allah ng'aziba amaaso. Mukulu w'enkwe. Namukolera olukwe. Kati Haji bw'alaba
bw'alabanga ebintu byonna babibbi n'alaba essimu n'agitunuulira najjukira n'aga nti nfudde baŋŋamba asitula essimu agitwalira seeka kyeyuni kimuddayo emakka gwoddayo zaayo essimu eno mu toyireti yonna woonoosanga ogiteekemu kuba yamanya nti ne maali y'endala yonna ejaggeera ala namugerera bwati kati oba naffe atubuulira nti bwe munaagaana okutola zakka njaggi kino ayina amakibi ayina special force Soko aterekawo katono Haji sawa ziri 10 tugoberera katudde katono nnyo. SFC yaba Alright, kulikayo mu kumulamu okwo tukyali mu kutunuulira buli mukulembeze oba munnabyabufuzi ava eri Sitaani oba eri Katonda. Banete mwekubira mu bannabyabufuzi bokka twogera ku bakulembeze mu muzikiriza zammwe ne madiini gammwe mulina y'abakulembeze. Nabuuziza wano Haji Sheikh Zisa Busolo ti buli mukulembeze ow'obusiraamu yava eri Allah oba yava eri Sheitani nga ye yamubaleetera n'emubasuulamu ayinza okuba district kada oba imaamu nga ali ku Sitaani nnyini nga amuleeta n'amubateeka mu byonna ebyo tulina okuba nga tubijjayo muleme kulemera ku bannabyabufuzi bokka bali abali mu field eyo ey'obufuzi. Mulumba omuzindalo bagukumpeere kuulire abatugoberera nga Mulumba bw'agenda okwogera n'okusomesa twabagambye nti leero tugenda bawa omukisa era Mulumba bamaliriza ne chairman ngenda kuta amasimu mubenga nammwe mubuuza ebibuuzo nga bwe tuzze tusomesa omwezi gwonna gwe tumaze nga tutunulira ensonga eno ey'obukulembeze mu ddiini n'enzikiriza awamu n'ebyo bufuzi. Kale Mulumba muzindalo gwogwo nkulamusiza akandaba ku Dream TV Impact Radio ng'otuwulira yonna gy'osinze kutuwuliriza. Nkulamusiza akakamwezi konna ku lwaleero Mulumba gemannya era mu programu yaffe eno nze nga bwendaba bwenti wengenda okuteesa buli mukulembeze oba munnabyabufuzi ava eri Katonda wali mbadde ensoma ebiri ava eri Sitaani oba eri Katonda. Obutafaananako nabateesa bannanga abamu abasoose nja kutambulira mu byawandiikibwa nga nkakasa bwenti nga nze bwendaba nti si buli mukulembeze era buli mufuzi nti ava eri Katonda. Si buli eriyo abatava eri Katonda. Kyoba osooka okujjukira nti mu nsi muno okuva akatabanguko kagwawo Sitaani ng'ayagala okuweerezebwa era ng'ayagala okwewangamiza mu ntebe y'obwakatonda yafuna obukulembeze naye. Kale tulina obufuzi bwa mirundi ebiri wansi w'enjuba kuba mu ggulu bamugobayo talinayo buyinza. Naye bwe yajja wano era ng'ava mu ggulu Bayibuli egamba njogera ku Sitaani yagwa ne bamalayika yabakuba ttabiri oba tugiyite siyaasa n'abakuba akalimi ne bamukkiririzaamu ne bagamba nti Katonda is unfair si mwenkanya gwe mutuufu ne bamukkiririzaamu. Obufuzi obwo bwe yeewaggula n'agwa ku nsi kuno tebwakoma awo se omwana wattu mwami Mulanzi. Kino njagala nkinyonnyole bulungi kubanga ffe abasomesa Bayibuli tulina olunyi lwe tugamba tewali bufuzi butava eri Katonda. Ngenda dusomesa leero. Setaani bwe yagwa ku nsi nga yamala okuweebwa byonna kuba bwe yali nga tannasuulibwa ku nsi yali yaweebwa byonna nga malayika atuukiridde. Kati bw'asuulibwa obuyinza tebwamuggyibwako n'amaanyi ne bye yali akola byonna yabisigaza wabula Katonda yamuggyako feva ye ekitiibwa kye eky'obwakatonda n'akimuggyako naye yasigaza byonna amaanyi kyayagala okukola akikola obuyinza abuyina obusobozi abuyina yabusigaza. So obufuzi bwe ne busigala nga buyimiridde okulwanyisa obwakatonda
kati bwe tujja wano mu nsi tulemeddwa okutegeera nti ekituufu bannaffe abatukulembera mu bintu ebyenjawulo ensi n'esinda ekibba obukumpanya ne bulabika obubbi ne bulabika enkola enkyamu n'erabika twesibe ku lunyiri olugamba nti tewali bufuzi butava eri Katonda. Nedda, nze ngamba nti si buli bufuzi buva eri Katonda, si buli bufuzi nti buva eri Katonda, waliwo obutava eri Katonda. Kansooke ensoma olunyiriri mu kitabo ky'Engero wentandikidde ndagaano nkadde Engero essula ya 29 olunyiriri lujja kuba lwakubiri. Kubanga ky'oba osooka okumanya gwandaba nampuliriza, Katonda bwe yatonda omuntu gwe bayita ekitonde kye bayita omuntu yakyagala nnyo okukisukkulumya ku bitonde byonna. Haji twaho mpulira wamma bw'akisukkulumya n'akyagaliza buli kirungi kyonna era nga kyakufuga. Naye omulabe Setaani ono najja akyankalanya obwongo bw'omwana w'omuntu ne buva ku Katonda. Kati Katonda bw'aba ayogera ku kye bayita omuntu ayogera naga nti mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli mmwe, ebirowoozo eby'emirembe nga si bya bubi. Buli pulaani ya Katonda ku mwana w'omuntu amwagaliza abeere mu mirembe. Oyo ye Katonda. Yeremiya essula ya 29 olunyiriri lwa 11. Kakati bwe tuddayo wano olunyiriri oluli mu kitabo ky'Engero essula ya 21 olunyiriri olw'okubiri ne lugamba bwe ruti, abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka, naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Kakati obanga Katonda ayagaliza omuntu gwe yatonda abeere mirembe, aga nti abatuukirivu bwe beeyongera nga bakulembera nga bafuga abantu baba mirembe, abantu baba bulungi. Naye ababi bwe bakwata obufuzi n'obukulembeze mbw abantu basinda nnyo. Kati katulowooze ku kino, abazze baddibwako amataka gaabwe basanyuka oba basinda? Abo bali mu kusinda okuleka nga tekinnakutuukako. Kati oyo azze ng'alina enkola efaanako bwetyo ng'alina obuyinza n'obukulembeze nga bw'atyo bw'akaabya abantu, obwo bwe bufuzi Katonda bw'aleese? Olwo nyine tululaba. Kati tuddayo wano ne tugana nedda twerabidde bwerabizi, naye Befeso ye ayogera atya okwongera okuttaanya ensonga eno. Essula ey'omukaaga mu kitabo kya Befeso essula ya 6 olunyiriri lwa 11 ne 12 zenyiriri 2 zengenda okusoma. Njagala weetegereze engeri gy'ensengeko ensonga zino. Agamba bw'ati, mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira enkwe za Setaani, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi eno ab'omu kizikiza kino n'emyoyo emibi mu bifo ebya waggulu. Gwe tolaba nti ebifo ebya waggulu bigulumiddemu abantu ababi, naye Bayibuli egambye nti tetumeggana na musaayi na mubiri, naye waliwo n'ab'obuyinza n'abafuga n'ab'amasaza naye nga bafugira mu kizikiza. Emyoyo emibi egyewangamiza waggulu mu buyinza, ogwo omwoyo omubi Katonda era yaguleese. Kati katulubuuze, tewali bufuzi buyinza kulabika mu nsi muno nga bwalusibira mu bw'abantu basinda Katonda yabuleese, kubanga bagattu tetumeggana na musaayi na mubiri, naye tulina obukulembeze obufuzi buno obukulembeddwa omwoyo guno, omwoyo omubi nga gubukulembedde. Nzaawo ngamba nti nedda, waliwo obukulembeze n'obufuzi nga si bwa Katonda. Lwaki? Kubanga mwami Mulanzi taata njagala nkunnyonnyole bwe nti mu kiwandiiko ekiddako n'akasoma ennyiriri nga 2 bw'osoma Luka essula 4 olunyiriri olw'omukaaga tuyinza tutya okwerabira nti Setaani alina obukulembeze bwe n'ababe? Kubanga agamba Yesu ng'akemebwa Setaani n'amuwangula mu ssula ey'okuna eya Luka. Setaani agamba nti naakuwa bino byonna n'obwakabaka bwa mu birabe byampe, kubanga naweebwa ate sikoma ku kuweebwa, naye ngabira gwe njagala amugabye. Kati tulowooze ku kino abali wano, agaba oba tagaba? Bw'aba ekiwandiiko kigambye mwami Mulanzi bw'abanga agaba, ani aziyiza Setaani okwata mu kikapu okugyamu okuwa omuntu n'akulembera nga naye Setaani yamuwadde?
tulowooze ne ku kino bwe mba nga nsinzidde ku mulangira Kaaya omu Haji 2 Sonko 3 Zisa Busolo 4 omusamize katumujjemu ono ali bibye nange mulowooza kubanga ono ebyaffe byalimu yeyogerera bibye n'amala n'atumira amagulu n'atumira n'amala naye bwe mbala bano be mbaze nga tukwata ku bitabo tuyinza okulowooza bwe tuti nti Setaani bw'aba alina ekikapu kye mwajja n'agabira baayagala tuyinza tutya obutamanya nti waliwo kati abaliwo nga bafuzi naye nga Katonda si yabo bawadde kati bwe mba nga nviridde ku muganda wange Kaaya ne tudda wano tusoma ku byawandiikibwa waliwo omuntu ajja ne yeewangamiza mu bufuzi oba bukulembeze oba ekifo naye nga teyayitibwa mu kyo kambawe kyalenjeeri Yesu yayita abayigirizwa 12 nga yabayita n'asanga Matayo n'asanga Yokaana n'asanga ne tusanga mu Yuda awa Yesu wayitira Yuda nebo yajja si yakwata ensawo ng'ali mu mukubbo mukulu yagisangako Peetero n'amuwamba kati bajja kunoonyeza olunyiriri abatategedde kino Yuda Yesu yamuyitira mu lunyiriri kinti nkuyita teyamuyita naye we yamulabanga ze n'alonda era okulonda yalondebwa naye teyayitibwa kubanga 2 mwami mulanzi era kyaki eyawula kibayita okuyitibwa n'okulondebwa omuntu asooka okulondebwa n'okolaawo omulimu naye nga tewayitibwa era bagenda okulaba gwe balonda okukola ebintu ng'engeri gy'okolamu ebintu mu kyaki yagadde bengalye kubanga tewayitibwa so n'abannabyabufuzi nga tebava eri Katonda nga ye yabaleeta bafuga naye nga tebalina kufuga tebalina nfuga ya bwa Katonda lwaki anti olunyirino olugambye nyongerako Bakolinso Haji katono nnyo ekyokubiri katono nnyo Haji nja kunnyonnyola mu katini kamalirize lwaki mwami mulanzi ky'obuuza nkwanukula mu lunyiriri bw'osoma Bakolinso ekyokubiri essuula ya 11 olunya olw'13 tetulwerabira lugamba bwe luti tandikidde ku lwa 13 lugamba bwe luti kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya ng'abatume ba Kristo so si kyamagero kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana kale si kitalo n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza b'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribanga ebikolwa byabwe bwe biri kati sebo ffe tupimira ku mukulembeze omufuzi ebikolwa byo bino bitambula bitya ddala kituufu si gwe oli eyeefaananyanga naye nga Katonda si yakutumye so ne mu kanisa ez'abalokole kati nze kankubulire nze ndi wano nze siri pasita naye omanyi nti eriyo abantu abeeyita nze pasita gundi nga tali era n'afereramu abantu pasita gundi nga si kyali nze nabbi gundi oli nabbi otya nze omutume gundi be bangi kati ffe Bayibuli egambye wano mu Bakolinso mujja kubategeera enkomerero yaabwe bye bakola akati nze nina bangi bendaba kuba si kyekindeese kumponega kale bwe ntunuuliranga gundi bwendaba oyo apoosa atya oyo akambuuze kale oyo nabbi kikaaki oyo nze nabbi gundi era babbiddemu abantu ate abantu olw'obutumbaavu bwaffe olw'okuba tetusoma Bayibuli era bagenda bugenzi ne bakuguza ennyaanya ne bakuguza omuceere ne bakukombesa engatto ne bakuwa obudomola bw'amazzi ne bakukoza byonna kubanga oli ki tofuddeyo okwetegeeza Bayibuli kyegamba so ne mu bukulembeze bwe tudda mu by'obufuzi abantu bangi abeewangamiza mu kufuga naye nga si kirabo kyabwe Katonda teyabayita for instance nga amaliriza kale bw'obanga oyagadde kufuga nga Katonda bw'ayagala ekikubbisa akalulu kiba ki teriba babululu era Kaaya asomesa Bayibuli ayinza okisomesa Katonda yatumya Haji kubanga ekisoko tajja kisomesa ne Kaaya taga nti Katonda aga nti bakalulu Haji kyogamba nti akalulu bwe kabbibwa Allah yaba akabbye akalulu bwe kabbibwa nziramu na Yesu kyeyakola Yesu yakoleza Yesu yabba akalulu Haji ddamu bwoti bono takyabuuza eddoboozi lye libadde likakkamu
yagamba Yuda olwamala omukoleza ekitolo ekya Yuda nkiraba ekyo kirabika adi waliwo kyali mukubuzaabuza nze kyenjagala kiveeyo kiriyale bulungi abatugoberera bakitegeere bulungi otugambye bulungi nnyo nti akalulu bwe kabbibwa ekisooka oli mwogezi wa Allah si kyekyo kati njagala oddiremu mu Allah nga bw'olaba akalulu bwe kabbibwa Allah yaba akabbye ddala maliriza mulumba kale nze ngamba bwe nti tulina abafuzi oba abakulembeze naye ekyalibadde ekituufu kyekiriwa nti Katonda ayagala kubeera justice buli mukyakutumya okukola bwe tulaba omuntu nga azze ng'omufuzi oba omukulembeze naye nga si mwenkanya eri kyakola faabo tugamba nti nedda kati tuddayo ku lunyiri lwaffe olw'Abaruumi 13 buli omu yenna lwasoma olunyiri luno bw'oba walutunuulidde lulina engeri gye lwogeramu engeri etegeerekeka ate nga lulikkiriya bulungi 13 olunyiri olusooka lugamba bwe luti buli muntu awulire nga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda oyinza ogamba neekubye tewali bukulu tagambye nti buli bukulu buva eri Katonda buli bukulu tunulira olunyiriri Bayibuli eyogera 99% Katonda bw'aba ayogera ng'ayogera n'abantu batuukirivu bayagala batambule mu butuukirivu kati olunyiri luno lwogera n'abantu abali ku sayidi ya Katonda abategedde ekyokola Katonda kyabalagira bano be bafuzi ba Katonda babadde ayogerako naye bwe tufunayo omufuzi akola obubi nga twebuuza olunyiri bwe lugamba nti obukulu buva eri Katonda kati obukulu buva eri Katonda ono kyakola Katonda yamulagira akikole nga tumanya nti wamma Setaani agaba era agabira buli gwayagala naye wano bwe tukusoma olunyiriri kubanga akyawa obukulu kyava akyawa okulagira kwa Katonda nga nzirayo nga gundi gwe oli mukulembeze naye okukulembera ako Katonda ddala yakuleeta mu bukulembeze nga nzirayo engeri gye yajja mu bukulembeze yajja atya nga nze nzirayo nga Setaani agambye nti naweebwa era ngabira buli gwe njagala kati ekibuuzo kyaffe nga kikomawo Setaani yakoma okugaba akyagaba butya bwe tutayinza kulowooza nti waliwo baagabira kati Chairman bakumpeera omuzindaalo Chairman nga bw'asomesa abatugoberera mweteeketeeke kati Chairman w'amalira obudde bwammwe ennamba ku screen kweziri tujja kwanga tuzibawanga Chairman bw'ayogera naye gwali ku Impact FM yita ku note 787 12 5 osindike WhatsApp oba SMS ng'obuuza ekibuuzo ku namba gwe tuze tusomesaako wiiki namba omwezi mulamba sorry bakulu bano bagenda kubanga bakuddamu Chairman omuzina lugu Yuda Iskariyoti Yesu kiyamulema naye Yesu mu lunyiriri kikinze nabalonda mu 12 mwami modeta Setaani molekere Chairman tujja kuddayo nedda mwami soko kandereze nayogedde ebigambo bibiri naye bwe namaze n'enkulira nti kyaki bino ebimanyi ngambye nti waliwo kye bayita okuyitibwa n'okulondebwa Yuda teyayitibwa ne Yuda yalondebwa ekyo kyembadde ntegeeza naye nga nti kati ddayo kebeere Matayo baamuyita bamusanga wano noonagwa naye Yuda baamuyitira wanga aliwa tebaamuyita so najja mu buweereza anti okulonda kirala Chairman muzindalo gugo tandise n'olunyiri luli muvuulisi sula 7 yes tugamba nti laba kino kyenalaba nga Katonda yakola abantu nga balongoofu nga bagolokofu naye bo ne banoonya bingi bye baagwonja akati waliwo obukulembeze obulungi era tubulaba nga bulungi tisirowooza nti oba bwa Katonda nga bulungi bulungi nga bulungambye anti bayambe obulungi obulabira ku ky'obulungi tiraba kino kyokka kyenalaba
nga Katonda yakola abantu nga balungu naye bo ne banoonya bingi. Waliwo obufumbo obugunje. Yes. Bayibuli egamba tiyakolera kyomu, yali anoonyeza deriyita Katonda. Abalala ne bagunjaawo 4, 6, 10, abalala ne bagunja bisiyaga. Abalala n'atugunjirawo. Katonda atonda butonzi. Kaakati n'obufuzi waliwo obutali bwa Katonda naddala obwa democracy. Democracy is not godly. Democracy demokrasia nenga chichi mu Luganda olutuufu. Mu bantu kye basalawo era ne beekakaatikako nga bagamba nti ekivudde mu bantu kyeky'abantu ddoboozi lya Katonda, ekyo kikyamu. People power. Amaanyi g'abantu. Era bulijjo ebiva mu bantu tebitera kuba godly. Tebitera kuba bya Katonda. Era tugenda okulaba nga waliyo naddala kati katugayo ebigunja abantu. Si bidia kyokka, kuba bidia mutume bwe yaliiwo gwe gwogamba mutume sinange mulaba ng'omugunje. Muhammad. Kyakugamba kubanga ate tuvaayo tulagawo obutume bwe butandikirawa. Ani yamutuma? Ani yamutuma nga atutumirawo? Saabagunji ye yamutuma. So kati obuzibu bwe tulina tulowooza ne tusoma ebyawandiikibwa nga twagala byogere bye twagala. Oba ntegeddeko? Ne twagala ebyawandiika olw'okuba byogedde ebitufaanana ne twagala byogere nga ffe naye nga byo bisigala byogera nsonga ndala. Bw'otunuulira essala ya Mukama waffe egamba etya? Obwakabaka bwe bujje byoyagala bikolebwe mu kati buli wano bikolebwa mu ggulu oba tubusaba bujje tebunnajja. Kati ekitegeeza wano tuli bulala obugunje. Kola wa tujja gwe tofaayo. Kati Yesu bwe yali ng'ali wano ku nsi bino bye yayogera, singa abasajja bange obwakabaka bwange bubadde bwawa bandirwanye. Okategedde? n'olwekuba si bwa wano bwa Allah. Teri yalwana. Era bwe yamala obbagalaga mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri y'obwakabaka obw'omu ggulu. N'olwekyo abakyuka ne bagoberera Kristo obwakabaka bwabwe si bwa wano. Kategerekese akyabulamuka kyava akwata wano mu ssuula ey'e12 eya Yokaana olunyiri lwa 3 mumanyi bwe lugamba? Lugamba nti kaakano ensi eno esalirwa omusango. Ensi eno esalirwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi eno anaagobererwa ebweru. Ani mukulu w'ensi? Setaani. Sooka atekaawo tukijje mu kkubo ekyo.
ntandika nawe zisabuso ani mukulu w'enseno ddamu kibuto tolandaga ani mukulu w'enseno Korani yegamba nze manyi Katonda abusamawati okay gogamba Katonda webale nnyo tofaayo n'enso musanvu gwe tofaayo makolo ani mukulu w'enseno manyi Katonda omanyi Katonda mulumba ani mukulu w'enseno bamugobye n'omugoba setaani bwe baali boogera owejjokolera ani mukulu w'enseno yo ngamuno bayogedde mbefeso ndi eyo gy'abafuzi ab'omubba oyedda gwe mwagobera nseno ofuzi w'enseno oyo amwogedde kitabo kimwogerako wano setaani jani mukulu w'enseno sheitaani oba Allah kakati nze neeyongeddeyo olwaleero abafuzi betwogerako tewabangawo nteekateeka ya Katonda okufuga okwo kwaffe kw'abantu okwo kwaffe kw'abaki abantu abo abagunjiza ebyabwe kakati ogunjiza Katonda yagambako nti mutambulinga ku ddyo oba kkono bantu era bwe bakuwadde obuvunaanyizibwa kwegendereza mu bintu ebyo kubanga gwe olina gy'olaga singa mbadde nga tubadde oba tukoze ettuwa oba tukoze ti puroguramu eno bagiyise gende mu Amerika tulina okuba abawulize eri Abamerika kuba si waffe era tulowooza nti bwe bakubuuza ani pulezidenti wo oyogera ani Trump ndi munauganda nenjogera Trump ng'oli eri kati nawano tuli wano ani mukulembeze waffe Museveni ffe tulina mukulembeze waffe ali mu ggulu ono akulembera Uganda ate kati olinawo oli mu Uganda tukugambye kitaffe ali luddawa mu ggulu yankulembera era ono wandagira President Museveni gwe twagala ennyo oba naawe omwagala oyo bw'alagira ensonga mu bukulembeze bwe bwalimu agamba nti nga nsooka mbuuza Katonda w'omugulu kiri kitya kino kikwatagana nekyoyagala bwe kitakwatagana munyooma tonyooma ojeema gamba omujeemera mujeemera tojeema mujeemera tasobola kutuukiriza musira munene ensi ojeemerawo ati kubanga abasajja bali abasatu abajeemera Nebukadduneeza ne babateeka mu kikoomi ky'omuliro kyolinda nawe bakikoteeka ayiye bakiteeka mu lowooza nfa nga badde akola byabujeemu osebwayo kubanga Katonda mulala gwe gotewaayo naye ye asobola okutulokola ne bw'atayinza kujjayo obulamu buli kubanga ffe tulina kyetuluubirira kirala si kyawano nze siyinza kufiira ku nsi kuno ne bankuba emiggo kuba njagala Museveni agende nga nina obwakabaka bwe nnoonya obulala nga nfiira ki emigo togiwulira siyinza kugamba nti nfiire ku bukundi kubanga twagala mujja mu ntebe akooye oba abeeramu emyaka gyonna abeeremu kubanga nze nnina ewalala gyendaga owulidde nze nnina gyendaga ate mmanyi abasinga obungi mu nsi wano tebakkirizanga nze kakati ekitegeeza nti bwe batunagenda mu kkuba akalulu bangi nnyo bajja kubaako kye baagala nze kyesikola kityo era bano abakulembeze b'eddiini babakulembeze muffe betunenya nga bawabye omukulembeze w'eddiini yakutta akalulu n'akakuba n'abalaga akalulu kali secret ballot ate gwe n'okakwata n'okakuba n'ogabalaba wabaddewo abakulembeze abo betugamba batubalonze nnyo n'akwata akabookisi akalulu naye n'akatiikinga nga balaba bwe banaamuwaabira nti vaayo wakabbye kubanga wabadde okola kampeyini ku lunaku lwaki ng'akaaba
njagala genda eri muleka abantu boogere nsaba bwesaba olunyiri luno producer ategekera ku masimu ompeyoko lunyiri luno sebo nsaba luyitewo ku kyembadde njigiriza nsaba olunyiri otulwongereko kuba waliwo abawandiika enyiriri n'abalikodinga kyembadde ngamba nti waliwo obukulembeze n'obufuzi nga si bwakatonda n'okubumanya tabumanyi nga tonkubwagala tabwagala Koseye sura ya 8 nze ndi mu Bible anti wuliriza Koseye sura 8 olunyolo kuna lugamba bwe sebo ekyokumanya abo manyi anga butuufu kyengamba yes kubanga Yesu alogedde wano bikulako mu katono kanso olunyiri luno katono kaya nchimanyi naye kansoma olunyiri luno kyonna nkimanyi yes kakati waliwo obufuzi kyenkattiriza nga katonda si ye yabuteekawo nga bugunji ye Koseya sura 8 olunyiri olwokuna lugamba bwe luti bataddewo bakabaka naye si ku bwange balonza abakungu nange nga simanyi katonda nga tamanyi lulu najinisi anti oba okola byekyategeeza abatabuliko gonaizinze nga utaddeko abiri beekoledde ebifaananyi bya nga katonda tabiriimu kyetegeeza Koseya olunyiri lulwo gwe lulabe sebo mwami mulanje waliwo obukulembeze kyobadde obuuza n'obuzinga katonda tabiriimu naye nga bali mu kujeeza abantu nga bali mu kujeeza kale yagamba otukotya okunywesa omusula abantu omukulembeze omulamu omukulembeze nanywesa abantu enagisiye mbwe nagisiye erimu baraka ebikolondolwa n'obiriisa ebikolondolwa noganti oyo bwakatonda waliwo abanyesa okwata otya amafuta n'ogamba mbuno jangu mukama ngambye n'ogasiiga ebuziba embumbu mbwovudde wakatonda ebyo katonda kale kabababuuza ebibuuzo mu ddakiika zino abatugoberera osobola okusindika message oba whatsapp gyali producer okay agenze noti 7 8 7 12 555 ali ku Impact FM kuoba oyita osindike message oba whatsapp egenda tuuka era nja gisoma kale katusoke tukwateyo nga 5 ali tuyoke tusome ku messages Rasa Mayinja anange tubala musiza nkale sebo nze ngamba gwani agamba Mwami Kasozi sebo nze ngamba twali mukulembeze katonda gwalonda aba bantu ababeerawo nga bakulembeze betutunulira bonna bava waani sitaani bakola bintu byabwe byansi eno ne bajja ne bafutugala ku bannabo kubanga Yesu Kristo alina we yagambira n'akwata enusu n'agamba nti eno yaani ne bagamba nti no byasiiza n'agamba ebyasiiza nebyowakatonda byaki byabwakatonda kitegeeza yakulaga ebiri ku nsi byawukana nebyaki nebyakatonda okay kale tuterezeemuko bw'oga nti tewali bakulembeze katonda nedda ekyo kiba kikyamu kubanga yennyini katonda yayogera nti agaba obukulembeze ndowooza asobola okugabira omuntu obukulembeze omuntu n'akyama n'ekirala okay n'ekirala kyetulina era okutereeza ndoza bwe twogera obukulembeze olw'okubanga ebyobufuzi by'e Uganda byakwata obwongo bw'abantu bapasita bamwe mubeerabidde bayimaamu bamasheeke mubataddeeri neffe tuli kwogera ku bakulembeze neba abenzikiriza n'ab'ebyobufuzi aha kale Rasa Mayinja nenga tamanyi amanyi lumu Yesu akwagala Rasa Mayinja wanji producer mujeeko oyo nedda bw'okuba essimu olina okukakasa nti eddoboozi lya Dokisa oba Dream oba Impact FM liri wansi oba sikyo ligireko ddala tusobole okuwuliziganya kubaka eko ako katuyisa bubi side yeno n'abawuliriza nabo kabaka bayisa bubi katugende noono wanji yogera tuongere ku ddoboozi
Hello. Wanji sebo. Hello. Yes sebo. Sebo tuyanza nnyo okutuweereza. Ono Pastor Mbazira mbeera Bukakata. Nsumba church eyitibwa Lion of Judah Ministry. Nze enteesa yange omukulu ng'omulama bwe ngulaba omukulu akulembera ebyenzikiriza oba omukulembeze ow'eddiini yakira ku bakulembeze bali abalala. Naye nze abakulembeze bemanyi Katonda balonda beebo abalondebwa eno mu church ey'abalokole. Abasigadde bateekawo bintu byabwe. Mukama abawo omukisa. Disani producer bamumpoyo naye rumu ndio kensobe messages. Lasa bayinja. Webale kuweereza sebo. Kale sebo bale kuwuliriza na kulaba. Ono muganga ndi wa mukanga oliwa? Ndi mudebalwa pano. Kakati ku mulamwa sebo. Nze nga bwe ndaba. Teri bukulembeze buviiri Katonda. Obukulembeze bwonna omuntu bw'aba yayambala Katonda yamuwambaza omubiri gwe aba sitaani. Lwaki njogedde bwentyo? Nti tulaba bapasita abasinga bafaaza baani bagamba nti ebyekizikiza bibi. Naye njagala mbuuzeemu bonna nga we balimu ani ataava mu nzikiza. Eri bukulembeze buva eri Katonda bwonna buva eri sitaani. Wabula bwe tubeera ku nsi ne tumanya ebyo bye tulina okukola okumanya obwakabaka bwa Katonda obw'owaggulu kye tuva tufukamira ne tumusaba nti taata tutaase otuluŋŋamye tusobole kulaba butya bwe tutambulira mu nsi eno. Naye buli mukulembeze okuva ku maka bannaddiini ffenna twava eri sitaani. Webale kuweereza. Kale mukwano gwa makolo ababuuziza kumwe mwenani ataava eri enzikiza. Kumwe mwenani ataava eri enzikiza. Lwasa mayinja. Nze nga bwe ndaba naye bw'atyo bw'alaba. Wanji. Hello. Oh. Hello. Wanji sebo. Yesu yebazibwe. Amina. Yesu yebazibwe nnyo. Amina. Genda maaso sebo. Kakati kiseeso kya. Taliyo. Kansome ku messages wano. Disani ali kandabona akuba badde agamba atya. Wanji. Amina ani ono? Oneli embali. Aha. Okay. Oneli ambali nkubide embali. Yogera. Ono rasa na inja radio. Njagala ontekereza buli bili mwawolo bwakabako obubiri. Egamba etya kuboji manyi lwaki ugikuteerayo jogere. Buli bili egamba nti bakabaka b'enseno bateseze ebigambo wamu Mukama ne ku masi yawe. Akati awo tuno okwawula bakabaka b'ensi be baliwa abafunga n'obwakabaka obulala be baani. Ekyo yagala bakwawulire. Ekyo mwami Lugumba mutumidde. Amina mwami Eliya asabisa okuwuliza. Okay, ab'embaale tweyanziza. Mujja kimwawulira yiyo ne producer Zabuli yagibawadde dda. Disani ali Kagoma nze ngamba sibuli mukulembeze nti buva eri Katonda. Gwe kyogamba n'omukulembeze asobola soma message atona akuba esimu ezokuba kotazibawadde. Gwe kyogamba n'omukulembeze asobola okutunda ettaka lye. N'omukulembeze asobola okutunda ettaka ly'ekereziya naye n'omukulembeze asobola okutunda ettaka ly'ekereziya naye aba yava wa Katonda. Munnabyabufuzi asobola okutta n'okuzikiriza
naye ava wa Katonda. Disani ababuuza kati abuuza bani waliwo abayawudde ani Allah takwatira kitala bwerere kaya yayawudde omufuzi Sonko yayawudde kale nabachwa bebaziza program age mwebale program nagamba every leadership comes from God no matter, because we should know this, that though Satan runs a parallel government with God, we still see him in God's presence. Yagamba bamula mu bulamu bwa Yobu aina wakyale senti mu bulamu bwa Yobu yaliwo nenga Katonda yamuwadde olukusa. So again start mujja mu bintu bino. Si buli bukulembeze nti buva eri Katonda. Bw'otunuulira Sawulo ne Dawudi ono adde ekyokulabirako. Yamusindikira omuzimu omubi. Mulumba webale kusomesa ono ye Blessing Egayaza. Sitegedde kano kogamba naye ogamba nti Mulumba ensonga alambika bulungi ensonga omusamize sitegedde kyobadde ogamba ddamu osindikire Blessings a clear message gyosindisa kitegedde bulungi. Mukama yebazibwe nze Pastor Joseph okuva Ekireka nga Mulumba bwagambye nyongerako nti waliwo obufuzi obuva eri Katonda nga bwa myoyo nga bwa mwoyo, waliwo n'obufuzi obuva eri Sitaani, ne wabaawo n'abafuzi abafuga nga batandika bulungi nga Mukama ne Mukama naye olw'okwagala ebitiibwa ebingi Mukama n'abajjako feva ye ne bayingirwamu omwoyo omubi n'atandika okufuga olw'amaanyi g'okuzikiriza. Okay. Obukulembeze buva eri Katonda kubanga Bayibuli egamba okananyiriza abadde Baluumi 13 kyekyo Matayo 7. Kale nno omukulembeze akolera Katonda alaga ebibala ebyobwenkanya emirembe n'obulamu, ate akolera Sitaani aleeta okwawukana, okutulugunya n'okufa. Yokaana 10:10 gyabawadde awo. Yesu omununuzi mulumugyeko. Okay. Kale kasome onagambye Kenti kandabe Kenti agambye owejjokolera mubuuze Katonda abeera tamanyi mbuno omukulembeze anaaba mubi kimu kiteeka Katonda ayitamanyi naye nkubuuza nti Sitaani anamujemera kati omuzeemu olwo muzeemu. Okay. Katonda yakalubya omutima gwa Kerode ng'abantu be yali Kerode Farao ng'abantu be bali mu Misiri. Ekikolwa ekyo kyali kya Sitaani oba kyali kyabwa Katonda? Mukidde Katonda yennyini ya anti bali mwena bwe mukkiriza kyali kyabwa Katonda. Kyali kya Sitaani. Katonda yakakanyaza omutima gwa Katonda yali ayingiddwa mu Sitaani. Ala yayingirwa mu Sitaani n'akakanyaza Falaawo. Omutima gwa Falaawo nga mukakanyavu. Mbadde nsaba ekibuuzo ky'omuwuliriza waffe tumuddemu n'ekyawandiikibwa nga tulungamya ekibuuzo kye. Ani Kenti? Anti agambye okukakanizibwa kw'omutima gwa Falaawo kya bwa Katonda oba kya Sitaani? Ekyali kikolwa kya bwa Katonda oba kikolwa kya Sitaani? Olw'ensonga zino wammanga Katonda ye musasuzi w'empeera ku buli kyonna ky'osazeewo okukola kyemuddamu. Buli Katonda lwalaba omutima gwo kye gumaliridde okukola taguwaliriza kuguzza ku gye kyayagala. Akkiriza omutima gwo kye bayita permissive will ne gukola ky'oyagala n'agusasula empeera y'ekyo. Nsoma olunyi lw'Abaluumi Essulemu olunyi olwa 28. Kati Falaawo gwe boogerako yali yamala dde okusalawo kwe ku kyayagala. Olunyi lugamba lutya? Era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo
eri omwoyo ogutakkiriza okukola ng'ebitasaana. Totutwala mukeme Lindako ogattamu birala. Kale Olunyi lw'ensonyi mwami Mulanzi luwulirize n'obwegendereza. Kalega tulula n'olululu tululabye. Kalega Kalega atakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gawe. Kati tuddayo ne tumanya Farao from the beginning omutima gwe gwali gukkiriza Katonda oba gwali gwagaana. Nti gwagaana. Bible neegamba Katonda kiyava abawaayo eri omwoyo ogwo. Kati Farao Katonda yakkiriza bukkiriza kukyasazeewo n'akakanyaza omutima gwe because ye yali wiru ye. Yes. Kakati kamba buli abooluganda. Katonda amanyi ebigenda okubaawo. N'abeeka n'ebitali baawo. Ebigenda okubaawo ebyaliwo byonna. Era tulaba Daniel ono bwe tuba tusomye mu Daniel yateekawo gavumenti ez'emirembe Eta. Ogwasooka gwaggwa, ogwaddirira gwaggwa, n'ogwaddako gwe guliko nakati. Era gutambula ng'ayogedde n'abakulembeze n'ensi nga bwe zigenda okubeera. Naye wagenda kujja obufuzi bukube muno bwonna obuliwo bonna bano bwe tulaba. Bukafaakanayo. Bonna basimbewo obukulembeze obwa Yesu Kristo omulundi ku nsi bwa Allah bwa Yesu. Nze Kalega Muhammudu ndi mulokole mbuuzo owejjokolera sitaani tayinza kutuma bantu kutawaanya mukulembeze alondeddwa Katonda. Sitaani ekyo kyangu kubanga eri gavumenti ya Setaani kyangu nnyo olw'ensonga alina ababaka be, alina abaweereza be, kyangu nnyo okutuma najja kubanga ye tumuyita mulabe, tumuyita mukemi, mulabe wa Katonda. Ekirala kansome ku messages nsobole okuzimalayo wano. Mr. Mulumba atubuulire neera lwaki bagatta feelings mu Bible statements nga ate akimanya ekituufu story ya Sawulo emuyigiriza ki? Story ya Sawulo nti ekuyigiriza feelings kyabadde ategeeza kyetufu. Ojja muddamu ku group kasajja ali. Mbalamusizza nnyo njagala Mr. Mulumba atubuulire ku byayogedde obukulembeze obwo Katonda abukkiriza atya okubeerawo oba abanga atugamba nti Katonda talina buyinza ku nsi kuno. Lubwama Moses Nakaseke akugamba nti Allah yakola byonna ebirungi n'ebikyamu kikolwa ekyo kikola si kya butalengeza Allah. Toli mu kulengeza Allah okulaga nti ebikolwa byonna ebirungi n'ebibi. Abasiraamu balabanga ababa bawadde sitaani obuyinza bwe bagamba nti yenna nnyini bikolwa ebibi. Oba omuwadde ekyo mumujjako so kyemuva mumujjako ebyakola so tasobola gunjawo mukulembeze ebirungi biva eri Katonda. Kati sitaani n'akola mulimu ki? Kukema. Ogende ku side emu ya Allah. Sooka omunoonye abagamba James Kyeyune entawo yadde entawo yakoze entawo yadde teri bufuzi bujja awatali Katonda. Kirungi okukimanya nti abaana b'abantu ffenna twonoona. Ekyokuba nti Dawudi yayenda era natta tebyamugaana kuganja mu maaso ga Katonda. Sooka omunoonyi bw'atyo bw'abagaliddeyo. Aba Katonda balabikira ku bikolwa byabwe. Fred Jones ali Lubowa. Okay? Ali Lubowa. So nga ate Mukama yeebazibwe waliwo abakulembeze abava eri Katonda naye olw'omululu gw'ensi eno gujja abantu ku mulamwa Katonda okakanyaza Falaawo yali ayagala kweraga maanyi ge eri Falaawo. Jennifer Nakawuka. Makolo byonna byasomesezza abijja mu kitabo ki? Makolo mbokkiririza mu kitabo ki? Catherine Yebusega akubuuza. Original kyeki? Anti original ebeerawo eriwa? Abijja mu mutwe gwe. Obufuzi buva eri Katonda naye gwe Katonda gwawadde obufuzi oba olina okukola ky'olina okukola kalabadde abawa amagezi.
okulaba nga okola ekituufu. Kansembye eno message. Hello Dream TV, nze Saalongo Muhindo Kizungu. Nga nsinzidde wano ensambya Makinde Lusaka naye ku program nze nga bwe ndaba obukulembeze bwonna buva eri Katonda yadde sitaani aba ayagala okwesiba kubalidda ku ludda lw'endowooza. Tekijjaawo nti Katonda yalonda abakulembeze bonna. Kyokulabirako Adamu yalondebwa ne Katonda okufuga naye setaani n'abikola ki? N'abyeyingizaamu. So mulimu abagamba tumaliza omulamwa guno nga mulimu abagamba waliwo abakulembeze nga bava eri waliwo abakulembeze nga bava eri Katonda bonna. Wabawo n'abagamba nti mulimu abamu nga bava eri sitaani era nga bagunjaawo era asobola okuba omulungi asobola okuba omubi. Mulabe ensi eno naye Katonda agenda kuteekawo obufuzi era nze ndi chief campaigner w'obufuzi bwa Katonda bwagenda okuteekawo ebiseera ebijja naye tujja tandikirawo ku Sande ejja n'omulamu omulala.